Nasimba kyagonja erudda na kitembe amazzi tunagajja w'abaana ba wano. Kituufu ddala olwo omanya nti Munnabusiro abeera asonze, abeera asowoddeyo bwenyi kufaananako enkandaggo, anti awatemerwa ebbamba tewabula ssaasaaniro. Zize na byange ate tulabe engeri gye tuyinza okulokeza kuno kundasanyi bye tulaba n'emiwanzi, kubanga aloota olumba aloota kyaliraba. Kimanyi bulungi ti endwadde ennene tewonera lunaku lumu. Nze Munnabusiro Saafa Bosamusi Omulasangeye eyakuwandikira ekitabo Olulasangeye, effumbekero ly'ebisoko, Bassekabaka b'ensi muwawa, enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Bitabo bino byonna weebiri wano ku mitwalo 25 obyefunira. Kale olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekkooke. Ekkooke kitegeeza olugave olukadde. Olugave mulumanyi? Olugave mulina kubanga mulumanyi kubanga guno muziro gw'Abaganda. Bazzukulu ba Ndugwe Katende mu Mawokota eri Essekiwunga be bagamba nti Lwandugwa Lwakatende bwabirya bwawoza Sserukululengeja simanyi lunangwira wompa akawalako ebbanja liwedde. Olugave tabanja bwabanja takwasa. N'akabbiro kaabwe mukamanyi bulungi ab'olugave abo, kabbiro kaabwe maleere. Abo bebeddira olugave. Olugave mu Luzungu baluyita pangolin. Pangolin lwe lugave ate luwoomerwa nnyo enswa n'ebiwukawuka. Lulina olulimi luwanvu bwe luti lusika buli akali awakeetoolodde. Kale olugave olwo naye kyendumanyiko lulina ensonyi. Olugave lubeera n'ensonyi era baluggyako enjogera egamba nti amansonyi gassa olugave. Kale nno olwo lwe lugave, naye olugave olukadde ennyo luyitibwa ekkooke. Kuliko n'olugero lugamba nti ssevuga ddene nga n'ekkooke ddene. Ekkooke lwe lugave olukulu oba olukadde ennyo. Evvuga gwe mukululo ogwo olugave lwe guleka bwe luba nga lutambula bwe luti nga lugenda. Kati ate amagalagamba g'olugave tugayita ebinjogi. Mwe mwava erinnya Sserunjogi, abamu mubalayo bulabi nga babayita Basserunjogi, abamu batuma butuumi mannya naye nga tebamanyi gye gaava. Erinnya Sserunjogi lyava kwaga amagalagamba agabeera ku lugave. Nolwekyo ab'olugave tubaggyeko engalo. Naye nga mwebale nnyo balire ddala n'emirimu gye mukola, kubanga ab'olugave abo balina emirimu gye bakola mu lubiri, okugeza bavaamu abatuuza, ekyo kikulu nnyo, bavaamu omukubi w'eŋŋoma ow'olugave omukulu Kawuula. Walugave Kawuula abeera Kabowa Walugave, n'emirimu emirala mingi nnyo gye sobola kutotola nga gikolebwa ab'olugave wano mu Bwakabaka obwa Buganda. Naye mubeere bulungi, wabula oba olinayo ky'otunda tuyite tujje tukirange. Otunda mbuzi, otunda nkoko, otunda ndiga, otunda nte, otunda ttaka, otunda nnyumba, motoka gy'otunda ogenda kufuna mangu abagigula singa oba otutuukidde. Yita ku 078 599 343. Ndine muganda nge Frank owa M Frank Media gwayagala okukubira ebifaananyi ebirungi n'okukwatira video nnungi, naawe mwana wattu tutuukirire ate ebintu bijja kukutambulira kinnawadda. Sigadde nze Munnabusiro nga bulijjo bagamba agenda emisana agaanirwa tikamunye enkoko azirya kiro. Mwana wattu kaneme okukeremeka oba okukekera okufaananako omukazi nakawere. Omwana bw'akaaba nti obwo obwandu bwe bumutawaanya n'omubuuza tikatikkiro Kabaka alina omwandu omunene akaaba lunaku lulamba. Oba okukekeranga omukunku asookedde ddala okwekoona n'abuuza nti oba kiki ekinanviiramu nti bakuwe ennusu 5 zokka oba 10 zinaakumala. Katukomekaawo, mwebale kutugoberera ate nammwe Namugereka abatukuumire.